Tuli mu kitabo Amaanyi g'obuntu ekyawandiikibwa Simon Senkai nga tutunuulira ekkubo erikutuusa ku buwanguzi. Ekitabo kino kirimu obubaka bw'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Mu ssuula yaffe esoose tutunuulira obusukkulumu bw'obusobozi bwe, naye mu ssuula yaffe eno ey'okubiri tugenda kukenkuka mu kintu kye bayita obuwanguzi. Essuula eno yeesigamye ku njogera oba ku mulamu ogugamba nti waliwo abantu ba bika bisatu oba ba mirundi esatu: abo abakola ebintu, abalaba ebintu ebikoleddwa, n'abo abeewuunya era ababuuza ebyo ebibaddewo. Essuula ey'okubiri, obuwanguzi. Ffenna mu nsi twagala okubeera abasanyufu era abamativu, kyokka ebintu bino byombi bireetebwa okufuna obuwanguzi mu bintu bye tukola. Naye newankubadde guli bwe gutyo, si bangi abatuuka ku buwanguzi, kubanga omulabe w'obuwanguzi asinga kwe kutya, fear. Kyokka nga ffenna tujjudde okutya ekitukugira okutuuka ku ntikko y'obusobozi bwaffe. Abantu bangi bafuna endowooza nti bagenda kulemererwa olwo ne bagaana okubaako kye bakola olw'okutya ebiyinza okuddirira, naddala nga bamaze okulowooza nti bijja kuba bibi. Omuntu okutandika n'endowooza efaananako bw'eti teyandimaze biseera kutandika, kubanga abeera amaze okulemererwa. Okunoonyereza okumu kwalaga nti emirimu egivaamu ensimbi mu nsi ezikyakula gigwa teginnatandika, ate emirala gibeerawo mu butanwa. Baali baagala okulaga nti omulimu gufa olunaku nannyini gwo lwe yagulowoozaako okugutandika, ekitegeeza nti enteekateeka yali mbi. Kyokka egyo egibaddewo, mbu ne bannannyini gyo beewuunya engeri gye gibaddewo, ekitegeeza tebaba na nteekateeka nnuŋŋamu egobererwa kubeezaawo mirimu egyo. Kiwuniikiriza, naye bw'okirowoozaako otandika okwebuuza, kati wane waffe mu Uganda makampuni ameka agasobodde okubuuka omugigi ogumu ne gadda ku mugigi omulala? Era baani bannyinigo? Ebiseera ebisinga ogenda okwetegereza nga mwattu agasinga ku go gaalimu Abayindi oba Abazungu. Kyokka waliwo n'abantu baffe abatono abasobodde okubeezaawo emirimu, naye nga bwe weetegereza obulungi bannyinigo nga balina obutendeke obulala n'enkola egobererwa ng'eyawukana ku ya bulijjo. Weebuuze, olowooza lwaki amakampuni nga Madivaani, Metta, Aga Khan gasobodde okuyita mu kugezesebwa kwonna nga n'okutuusa kati weegali? Abantu abo kiki kye bamanyi ffe kye tutategeera? Emirimu gyabwe bagikola mu ngeri ki ffe gye tutasobola kugikolamu? Bakuza batya abaana baabwe abasobodde okutwala emirimu gino mu maaso okuviira ddala ku bajjajjaabwe, ffe ne tulemererwa? Naye mwattu ogenda okwetegereza nga bambi abaana b'Abayindi batono b'osanga mu masomero g'ebisulo, oba nakyo kino kibawa enkizo ku ffe? Oluva ku ssomero nga bayingira maduuka, nga basomesebwa enkola y'emirimu, enkwata y'abantu n'ensimbi wamu n'okulengera ewala. Abaana baffe wano oluva ku masomero nga batuula mu sineema, kufuuwa Lungereza, naye nga n'ennimi zaabwe enzaaliranwa ezaakwekebwamu okutegeera n'amagezi tebazimanyi. Kibi nnyo. Obuwanguzi kitegeeza ki? Buli muntu alina by'asinziirako okugamba nti muwanguzi. Waliwo abamu nga bw'afuna katugeze obufumbo, omulimu, diguli, amaka oba ekintu kyonna ekirala ng'atandika okulowooza nti muwanguzi. Kyokka ebyo byonna awamu biyinza obutategeeza buwanguzi, kubanga ebyo ebisinga biringa emiyembe egibaze ku muti, naye wabeerawo ebintu bingi ebisooka okubeerawo ng'emiyembe teginnalabika ku muti. Naye obuwanguzi tuyinza okugamba nti y'entuuko oba ekigendererwa ky'ebintu byonna ebitonde. Twala ekyokulabirako. Tulaba mu ssuula yaffe esooka mu kitabo kyaffe kino Amaanyi g'obuntu nti buli nsigo erimu omuti oba ekimera munda, ekitegeeza obusobozi bw'ensigo eyo buli munda muyo mwennyini. Kino kitwale nti yeggwe. Kitegeeza nti obusobozi bwonna bwe weetaaga okufuuka ky'oyagala okufuuka mu nsi muno buli mu ggwe munda. Era ne mu kiseera w'osomera bino oba w'owulirira bino otudde n'obusobozi bwo. Kale, obuwanguzi kwe kutuukiriza mu bujjuvu ensonga y'okutondebwako. Ng'ensigo y'omuyembe bwe yatondebwa okuleeta emiyembe ku nsi, naawe olina ensonga eyakuleesa ku nsi. Kye tuyita obuwanguzi kwe kuzuula ensonga eyakutondesa ate n'ogituukiriza. Kyokka bannaffe Abazungu baatusomesa ebintu birala,
oba oliawo tebaayagala tutegeere bingi, kubanga okusoma kwaffe kwonna okuva omwana lwatandika wansi okutuusa ku ssettendekero waggulu tewaaliwo ssomo lyonna limuyamba kwongera kwezuula. Ebintu byonna byayigirizibwa bimuyamba kubeera muwulize eri abamutwala, okugoberera abamukulembedde wamu n'okuleka ebintu nga bwe yabisanga nga bwe byateekebwateekebwa. Kyokka ng'ekiruubirirwa ky'omuntu ekikulu si kugoberera wabula kukulembera ng'ayitira mu busobozi bwe. Obuwanguzi tebutegeeza kukola nsimbi nnyingi, okubeera n'emmotoka esinga ebbeeyi, okubeera n'emikwano emingi, okusasula ensimbi ennyingi mu mulimu oba okumaliriza essomo erimu, wabula kwe kuzuula okuyitibwako oba omugaso gwo ate n'okola nnyo okutuukiriza ekyo ky'oba ozudde nga tonnava mu nsi. Omuntu yekka amanyi oba oli muwanguzi oba nedda bali abantu babiri, ye ggwe kennyini ne Mukama Katonda we yakusindika wano. Obuwanguzi si kugoberera balala, wabula okukulembera abalala ng'oyitira mu ekyo kye waweebwa, ate nabo basobole okufuna amaanyi okuzuula obukulembeze bwabwe. Ekibuuzo: omanyi ebyakuleesa ku nsi? Obuwanguzi bwo tubupimira ku nsonga eyakutonza n'ewootuuse n'olugendo lwo. Obuwanguzi bwo mu mwaka guno n'omwaka ogujja oba n'emyaka egirijja kwe kubeera nti olina eddaala wootuuse ng'oyongera okutuuka ku kuyitibwako. Ntera okulowooza nti oba oli awo eno ensonga Katonda kwe yasinziira okutuwa emyezi, emyaka n'ennaku, tusobole buli kiseera okwepimanga obulungi engeri gye tutambulamu eri ebyo byatuleesa ku nsi. Osanga omuntu ng'akugamba nti emyaka gimpiseeko. Olwo nno singa tewaali myaka, abantu baali baddewo bubeezi ne bagenda okwekanga ng'envi zizze oba nga banafuye. Bino bikulu. Omuntu yekka amanyi bw'oli omuwanguzi ye ggwe ne Katonda we. Abalala tebasobola kumanya kubanga tebamanyi kye watondebwa kukola ku nsi. Gwe wekka ne Katonda wo abamanyi. Naye ekibuuzo kiri nti otuuseewa? Kale bino osaanidde okubimanya. Ekisooka, obuwanguzi tebupimirwa ku biki by'okoze okusinziira ku balala bye bakoze. Abantu bangi ku mirimu gye tubeera n'eyo gye mubeera eyo gye muweerereza babeera mu kuvuganya balala kubanga baagala okwepimira ku balala. Olina okumanya nti buli muntu alina olugendo lwe, toyinza kwepima na mulala kubanga tomanyi gy'ava nawo gy'alaga. Oyinza okwesanga ng'obasinga okubeera n'ebintu gwe by'olowooza nti bwe buwanguzi, kyokka nga bakusinga okubeera okumpi n'okuyitibwa kwabwe. Ekyokubiri, obuwanguzi tebuli mu kubeera waggulu w'abalala, kubanga bangi abakuli wansi bayinza okubeera nga bawanguzi nnyo n'okukusinga olw'ebyo bye baba bakoze okusinga ggwe. Ekyokusatu, obuwanguzi bupimirwa ku by'okoze okusinziira ku by'osobola okukola. Kino mu Lungereza kiyitibwa potential oba obusobozi. Omwana asobola okuba nga yakulembedde banne mu kibiina, kyokka nga obubonero bwe bwa wansi nnyo, okugeza nga ku 10 afunyeeko 4, abasigadde nga bali wansi we. Tayinza kwewaana nti muwanguzi kubanga obusobozi bwe buyinza okuba nga busingako awo. Enjawulo eri wakati w'ebyo bye waakakola n'ebyo by'osobola okukola kwe tupimira obuwanguzi bwo. Bangi abalina ensimbi n'ebitiibwa, kyokka ebikolwa byabwe biraga nti si bamativu ne kye balina. Buli kiseera babeera bayaayaana mu nda yaabwe, ekireeta omululu n'okulowooza nti okukuŋŋaanya ebingi banakkuta, naye ne kitasoboka. Kino kye kika ky'abantu b'osanga nga balina endowooza nti buli kirungi kirina kuba kyabwe, abalala bafuna bo bamaze okufuna. Okuyitibwako oba kye tuyita mu Lungereza your purpose. Kino kye kimu ku bintu ebisinga amakulu mu bulamu bwaffe, okuzuula ensonga y'okubeerawo kwaffe. Tuteekwa okujjukira nti omuntu teyatondebwa kuzaalibwa, kukula, kulya mmere, oluvannyuma n'akaddiwa n'afa. Nedda. Buli muntu alina kye yatonderwa okukola, kyokka olw'okulemererwa okukizuula tekijjaawo kubeerawo kwakyo. Ne bw'oba n'ensimbi ennyingi nga tonnazuula nsonga yakuleesa ku nsi, tosobola kufuna bumativu mu ggwe. Era osigala olowooza kwongera kukuŋŋaanya ndala, nga bwe mulaba omulembe gwaffe nti abantu bongera kukuŋŋaanya, si nsonga oba byonna babyetaaga oba nedda, wabula olw'obutamatira obuli munda mu bo. Kino kirabikira ku ngeri abantu abalowoozebwa okubeera n'ensimbi n'obuwanguzi bwe bayaayana okulabikira ku mikolo wamu n'okwogerwako. Bakozesa ensimbi nnyingi basobole okumanyibwa. Kano kabonero akalaga nti bambi omuntu tannafuna kumatizibwa mu ye, era omwoyo gwe gukyayaayana okuzuula ekyo ekisobola okumusindika waggulu, ensi esobole okumulaba.
Omuntu amanyi okuyitibwa kwe, gamba ng'omuyimbi, omujjanjabi, munnakatemba, munnabyamizannyo oba omwogezi ow'amaanyi, teyeetaaga kusasula nsimbi kumanyibwa na kusembezebwa. Ebiseera ebisinga okuyitibwa kwe nga kulabikira mu kitone kye, kumututumula ensi n'emumanya. Kale osaanidde okumanya nti ekikusembeza eri abakuli waggulu oba abalangira si kuba nti gwe osinga okuba n'ensimbi, wabula obusobozi bwo obwekwese mu kuyitibwako. Okuyitibwako gwe musingi gw'obuwanguzi. Lwaki tukkiriza bwe tutyo? Omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe, teyeetaaga kunoonya birala. Amaanyi ge abeera asigadde kugateeka ku ekyo, bino ebirala bijja byokka. Kyetuva tugamba nti ebyo ebituli mu mugongo n'ebyo ebituli mu maaso tebyenkanankana bitulimu. Ekyokulabirako, okusomoza kw'oyiseemu n'okukwoyitamu tekwenkanankana ekyo ekikulimu. Ekitegeeza nti tosobola kukoowa kubanga osanze embeera ekaluubiriza. Ekiri munda mu ggwe kibeera nga zaabu. Ne bw'okoowa okusima, amaaso tegabeera makoowu, gabeera ku zaabu. Omuyiikuuzi wa zaabu by'ayitamu okutuuka ku zaabu si bikulu kwenkana zaabu. Kale n'olw'ensonga eyo, tomalira maanyi ku bintu by'ayita oba ebijja mu maaso. Bikutiisiza bwereere okubaako ky'okola. Amaanyi gonna gateeke ku ekyo ekikulimu era ekyo ky'owulira. Ebisigadde bijja kukusanga singa onookuza ekyo ekiri mu ggwe. Ate kitegeere nti Katonda wo yakuteekamu byonna bye weetaaga okubeera omuwanguzi, kubanga teri kinyonyi Katonda kye yatonda kitasobola kubuuka oba ekyennyanja ekitasobola kuwuga. Weefumiitirize ku bino. Ekisooka, watondebwa n'ekigendererwa. Toli wano kuyisa biseera oba ng'ekintu eky'okugezesa oba okulya obulya emmere oba okubeera omugoberezi w'abalala. Oli ku nsi kukulembera. Tetwogera ku bukulembeze bw'omanyi, wabula obukulembeze obuli mu kuyitibwako. Osobola okubeera omukulembeze mu kujjanjaba, okubudaabuda abantu, okusomesa, okuyimba, okuzannya emizannyo n'ebintu ebirala bingi, era n'oyita omwo okusikiriza abantu abalala nabo okwenoonya basobole okwezuula. Ekitegeeza osobola okukulemberera mu kuyitibwako era n'ofuuka ow'ettutumu. Ekyokubiri, wazaalibwa n'oleetebwa ku nsi kubanga waaliwo ekyetaagisa okukolebwa, ate nga ggwe wekka akisobola. W'oli n'okutuusa kati kubanga Katonda alina kye yayagala kikolebwe ku nsi, n'alyoka akuteekamu obusobozi bwonna okukikola. Kyokka ebbanga lyonna olowooza nti omulimu w'oli kati mwe muli okuyitibwako. Nedda. Mu ngero 19:21 tulaba nti ekintu ekisinga okubeera ekibi kwe kuwangulira mu kintu ekitali kikyo. Ekyokusatu, okuyitibwa oba kye tuyita purpose y'ensonga eyatondesa ebintu byonna. Kye watondebwa okukola kye bayita okuyitibwako. Kino kiringa enkoko oba ekinyonyi ekikyali mu ggi. Singa ekinyonyi ekyo kyalwa ne kitabuuka, kiba kiremereddwa. Era kino kye bayita obuwanguzi, kwe kusobola okutuukiriza ekyo kye watonderwa okukola. Kyokka ekisinga obukulu ky'osaanidde okumanya wano kwe kuba nti teri kintu Katonda kye yatonda nga tekirina busobozi mu kyo kubeera kye kirina kubeera. Ekyokuna, bw'ozuula okuyitibwako, ebiseera ebisinga kikuyamba n'okukuuma obulamu bwo ng'okyusa enneeyisa. Omuntu amanyi gy'alaga n'obusukkulumu bw'ekyo ky'anoonya asobola okwewala ebintu ebiyinza okuteeka obulamu bwe mu matigga, ate ne bimulemesa okutuukiriza ekirooto kye. Abantu bangi basaanyaawo obulamu bwabwe mpola mpola nga bakozesa ebintu eby'enjawulo omuli emyenge egy'amaanyi, okufuuweeta sigala n'ebintu ebirala bingi, naye lwa nsonga ntono nnyo babeera tebannazuulayo kintu ky'amakulu kisinga bintu ebyo. Tebafaayo kiyinza kubaawo kubanga bo oluziba lwe babala. Tebalina kye balengera mu biseera byabwe ebiddako. Omuntu ng'alengera ky'ayagala okufuuka ng'ali mu kkubo lyakyo, tasobola kumala gakkiriza mbeera esobola kusaanyaawo obulamu bwe. Sigamba nti kino kikutaasa obutafuna mitawaana, wabula okuyitibwako kukuteekamu empisa n'okutya n'okusobola okwewala okugwa mu buzibu olw'ensonga nti obeera ofunye amakulu g'obulamu. Ekyokutaano, okuzuula okuyitibwako oba omugaso okwo ku nsi kiwa obulamu bw'amakulu. Otandika okufuna amakulu mu kubeerawo okwo. Singa oneetegereza, abantu abatera okukomya obulamu bwabwe batera okulekawo obubaka obuwandiike. Ebiseera ebisinga nga bugamba mbadde sirina kimbeeza mulamu. Obutamanya mugaso gwa kuba mulamu kye kintu ekikyasinga okubeera ekibi mu bulamu bwaffe. Ekyomukaaga,
omwoyo gwo teguggwaawo newankubadde oluvannyuma lw'okufiirwa omubiri gwo. Katonda yakwata omwoyo gwo ogutaggwaawo n'aguteeka mu mubiri gwo oguggwaawo. Kino kitegeeza Katonda yaddira entandikwayo n'enkomerero yo byonna n'abiteeka mu mubiri gwo. Oteekwa okuyiga okukozesa ebiseera by'obulungi n'otobizannyiramu ku byonoona ng'okola ebitakuyamba. Ekyomusanvu, ebiseera by'obadde oyita eby'omu maaso future tebiriiyo era tebiri mu maaso ng'enjogera bweri, wabula biri mu ggwe munda. Abantu bangi balowooza nti bagenda kubeera n'ebiseera by'omu maaso ebirungi ne beerabira nti ebiseera ebyo biri munda mu bo, era singa baagala bibeerewo balina okubiggyayo munda babiteeke mu bintu ebirabika. Endowooza eno ereetedde bangi okwesigama ku mirimu gyabwe, abantu abalala oba enkolagana gye balina n'abantu ab'amaanyi. Omuntu yenna asaanye okumanya nti ebintu byonna bikoma era bikyuka. Ekintu kyokka ekitakyuka kyekyo kye wazaalibwa okukola. Ebiseera byaffe eby'omu maaso tebiri mu mirimu gyaffe oba emikisa gye tusuubira mu bantu abalala. Ebiseera bino bikwatiddwa munda mu ffe era tutambula nabyo buli lunaku. Tuyita nabyo era ebiseera ebisinga tetubissaako maanyi kyebiva bitufiira munda. Kino kigeraageranye ng'ensigo y'omuyembe gye tujja okwogerako mu maasoko. Munda muyo mubeera mwekweseemu omuti gw'omuyembe. Ekitegeeza nti ebiseera by'ensigo eno tebiri mu maaso nga bw'oyinza okwogera, wabula munda muyo mwennyini. Singa temera, kitegeeza n'omuti oguli munda gugenda kufiiramu. Ekyomunaana, omugaso gw'obulamu bwo teguli mu kubeerawo myaka kafukunya, wabula engeri gy'obeerawo mu myaka egyo Katonda gy'aba yakuwa. Toli wa mugaso kubanga obaddewo ebbanga ddene, wabula by'osobodde okukola mu bbanga eryo ly'obaddewo. Era wano we wava n'enjogera egamba nti ekintu ekikulu mu nsi si myaka gyo, wabula obulamu bw'omu myaka gyo. Omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe ne bw'aba mwana muto, ensi etuula n'emuwuliriza. Jjukira nti ebiseera bikutuddwamu mu nnaku, sabbiiti, emyezi n'emyaka. Ng'era ekigendero kya kino kwe kutusobozesa okubeerawo nga tutambula tetubala bubazi, wabula nga twebuuza biki bye tusobodde okukola. Omugaso oguli mu nnaku zino ezituweebwa, wiiki, emyezi n'emyaka, kwe kusobola okwezza obujja oba okutandika obujja. Jjukira nti omulabe w'enkulaakulana asinga bwe buwanguzi bwa jjo. Omuntu yenna tateekwa kukoma, asaanidde okubeera ng'agenda mu maaso. Naye buli lw'olowooza nti olina w'otuuse, kiyinza okukugira okugenda mu maaso. Ebiseera by'omu maaso byonna eri ebitonde ebya Katonda byekwese mu bitonde byennyini munda. Twali ekyokulabirako. Okubuuka kwekwese mu kinyonyi munda, okuwuga kwekwese mu kyennyanja munda, emiti eminene obulungi wamu n'egyo egy'ebibala ebiwooma ennyo byonna byekwese mu nsigo ez'enjawulo. Ente ekuze obulungi era esobola okukuwa amata amangi yeekwese mu nnyana. Era bw'atyo n'omusajja omukulu ow'ekitiibwa asobola okubeera omukulembeze mu nsi eno yeekwese mu kalenzi akato akokoolaba ku kyalo akaddugala. Buli kintu Katonda kye yatonda yakitonderamu ne kikirina okufuuka. Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ebitonde kwe kuzuula ebyo ebyekwese mu nda yaffe. Ebiseera bya buli muntu eby'omu maaso tebiri mu maaso nga bw'aba alowooza, wabula munda mu ye kennyini. Kino nkinywezezza kisobole okutambula naawe era okijjukire nti bw'otobijjaayo tewali kijja kubaawo. Buli kye wazaalibwa okukola kiri mu ggwe munda. Ebintu bino byonna byawandiikibwa, kyokka newankubadde nga amagezi gano gali buli wamu era tulema okugafuna kubanga tetwagala kusoma. Bw'ozuula amaanyi go ofuna okwekkiririzaamu ennyo. Oteekwa okumanya nti ffe kye tuyita ebiseera eby'omu maaso ate ku Katonda bibeera byayita dda, kubanga wagenda okujja ku nsi byali bimaze okutondebwa. Newankubadde ng'enteekateeka y'emisomo gy'ensi etulowoozesa nti biri mu maaso. Kino kye kituleetedde okufuna diguli ennyingi naye nga tetusobola kuzikozesa kuyamba bulamu bwaffe n'okukyusa ensi mwe tuli oba n'obulamu bw'abantu abalala. Ekyomwenda, ekituwa essuubi nti obulamu bwaffe buteekwa kuba bulungi kwe kuba nti twatondebwa era weetuli. Okubeerawo okwo kutegeeza nti ky'olina okufuuka kyaggwa dda, wabula omulimu gwo kwe kukizuula ate okikole kisobole okuvaayo munda. Oteekwa okujjukira nti teri muntu alina kkolero lifulumya byamaguzi bitawedde. Asooka kubikola mu kkolero ne biggwa era n'akakasa nti bisaanidde okufuluma nga bisobola okuba n'omugaso gw'asuubizza, oluvannyuma n'alyoka abikkiriza okujja mu katale. Teri kampuni ya mmotoka efulumya mmotoka etennaggwa. Kino kitegeeza emmotoka egenda okukolebwa ebeera yaggwa dda ku mpapula
era nga buli kimu ekigikwatako ne bwegenda okubeera n'okufaanana kyaggwa dda. Era emmotoka egenda okufulumizibwa mu kkolero, ebiseera byayo by'omu maaso biba byaggwa dda. Kitegeeza buli kyewazaalibwa okukola Katonda yakimaliriza dda. Katonda bwe yasalawo kyeyagala ofuuke, awo nno n'alyoka atandika omulimu gw'okukutonda. Era bino mwattu byeraga lwatu ne mu byawandiikibwa ebitukuvu nti, namanya olugendo lwo nga tonnabaawo, nga n'ensi tennabaawo. Kiki ekirala ky'oyagala okukukakasa nti okubeerawo okwo si nsobi, n'engeri gye wajjamu si kikulu, naye ekikulu nti olina omugaso oba amakulu agaakuleetesa. Olina buli kimu kye weetaaga okufuuka ky'oyagala okufuuka. Ebiseera bye eby'omu maaso byabaawo dda nga bino ebyakati tebinnabaawo. Era mu ggwe ositudde ebiseera eby'omu maaso era otambula nabyo buli lunaku. Kuno kwefumiitiriza. Era nsaba ebibuuzo bino obyebuuze, otwale ekiseera obyebuulirireko era obyeddemu nga bye bikomekkereza essula yaffe ey'okubiri. Ekisooka, oluvannyuma lw'okusoma essuula eno, olowooza watondebwa kukola ki? Ekyokubiri, biki by'owulira mu ggwe ng'osobola era ng'obirinamu obwagazi? Ekyokusatu, kiki ky'osobola okukola nga tokikolera nsimbi wabula ng'olaba nti kisobola okuyamba okugonza obulamu bw'abantu abalala? Funa ekiseera olowooze ku bibuuzo bino obyeddemu. Essuula eno ey'okubiri tutunuulidde obuwanguzi. Olemu okubuzaabuzibwa n'ebyensi n'okutunuulira ebintu ebya bulijjo nga by'oyita obuwanguzi. Naye oteekwa okujjukira nti obuwanguzi bwekwese mu busukkulumu bw'obusobozi bwo. Era obuwanguzi buva mu kutegeera obusobozi bwo, potential, n'omanya obusukkulumu bwabwo, era n'obuwa ebiseera n'amaanyi go gonna, n'onoonya amagezi n'okutegeera, n'osobola okukozesa obusobozi obwo, oluvannyuma ne bulyoka bukutuusa ku buwanguzi. Eyo nno y'essuula yaffe ey'okubiri etunuulira obuwanguzi.